sebo mwami Kisenyi tugende mu maaso nkulamusiza nnyo bwebale kuweereza naawe bw'otyo ssebo era nsebo basiima bakutumira weewaawo ssebo bakwagala nnyo weewaawo ssebo n'abaddeko ye Bwama chairman we Bwama n'akutumirako ali atya talina tabu yes ssebo kwagala nnyo era abeerako ng'awuliriza mugambe nti luliva olwo n'omutuukako ne tutuuka ne guba omuliraano kyekyo kyennyini era kisebo era yayagadde nnyo enteekateeka eno ey'okusomesa abantu era n'agamba tavaako n'olwekyo abatuuliriza mwenna mbaanirizaako nnyo era mbalamusizaako Mukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof by Research. Nze ndi ku muzindaalo gwa Kaboozi ebe mu studio wano ku Duster Street. Mwebale kuwuliriza programu yaffe n'enganze ya Kalasa Mayanzi. Ate mwebalire ddala kuteeka mu nkola. Mwebale obutakoowa. Obutakoowa bagamba abalemerako. Be batuuka ku lyengedde. Era abalemerako be bamalako. Muwulidde? N'olwekyo yiga okulemerako. Alemerako yamalako. Munisinde omuntu atuuse ku finishing line asinga superstar atatandise yatandiseko akatono n'agamba nti nze nkooye era bw'olaba amagulu meeru abantu bwe bato babakubira emizira olina okulemera ne bw'abanga bali abalala babadde batuuse dda ku kagwa ne bamuga olina okumalako ne bakuba mu ngalo era bamwaniriza bamukubira engalo oba azaako ng'ojja oba ayavuula kasita atuuka ku finishing line kitegeeza sipiriti ye omwoyo gwe wa waggulu nnyo okusinga ogw'abalala ono awandukamu obuwandusi n'agamba bansooseeyo ate kati kyeki kyagasa golodi bagitutte siliva bagitutte ne bronze ekikulu kumalako bagamba the end justifies the means tofaayo mbeera mwoyise naye lwana okole ki otherwise ensene eri challenging nnyo ne mukama waffe Yesu Kristo naye yamuchallenginga n'atuyana omusaayi olaba omusota gutuuke yali gwali musota gwamugamba nti simanyi oba bw'okola otya ngenda kuwa ensi yonna ekyo naye n'aba challenged n'atya n'okutya n'agenda ku lusozi lwali Getesemaani n'agamba Mukama Katonda nyamba ekikopo kino kinzijeko koye n'amulaga bagundi bannabbi abamusooka nti bano obalaba Eriya aba Ibulayimu nabo baayita mu ttanuulu nti naawe kati ddayo amalirira so okuterebuka kya butonde naye okumalako kyekyabawanguzi oba bakawulidde nti okuterebuka kya butonde naye okuwangula okutuuka ku buwanguzi yenjawulo n'olwekyo bw'ogwa emirundi 10 golokoka ogwe 11 tokkiriza kusigala ku ttaka tunasoma ku mugigi nakonyumiza musomesa Saka nga yatugambanga nti ensana egunjuza muki muliro wabula omugigi ogwo baagututiisanga nebagamba omugigi tegusomeka gwanyumiranga nnyo omusomesa yalina emboozi akyaliyo yakubuuza mukadde maama nange emboozi n'atunyumiza gwa Joseph banne bamutunda mu buddu ne bamutunda bwe bamutunda bambi ate gye bamutundira eyo ate gye yafuukira kabaka ate n'abajuna bagenda okujja ate nga balaba yakulira zisitoowa ennene ez'Emisiri kyekyo naye yakozesa talanta ye ey'okutaputa ebirooto nkuwulira oba mukawulidde teyerinnyako teyeetuulako n'akozesa talanta ye kati gwe talanta yo gikozesa kibuuzo kubanga talanta yo yagenda okutuusa ku ntebe ey'abalangira tewali kirala talanta yekutuusa mu ntebe n'olya n'abalangira bw'oba olina talanta mu bye wasoma mathematics gikozese nkuwulira oba oli musawo gikozese oba oli munnamawulire gikozese oba oli musambi wa mupiira gikozese oba oli musizi wa bifaananyi weewaawo waliwo kati nga kino oba ye muyimbi
obumanyi bulungi wangamba wabasomesa Makerere College nga bana bakyali bato bawadi music tata wawe akobosa Serunkuma abatu abeerako nnyo headmaster wa Kabozi de mwami Serunkuma uliriza nnyo Rosi kati batabani we omuyi wamukyazanga ko namukyazako wano ngakolamu Amazon bantu balimira kunyo baleke ne bakozesa music nga babasekerera oyo mwami Serunkuma yatunda n'ennyumba ye abaana be bagende bakube engoma mu America mukiwulidde bannange naye I think oyo professor Mulamba Kafumbe professor Kinobe yaliko ne wano leo nakwakuba zungu ne bajjuza ebisawo sente azifuna mu dola naye taata waawe yatunda n'ennyumba abaana bagende mu America bakube ebivuga nenga banne bamusekerera bagamba olaba baweereza abaana bagende babeere dokita obaweereza kuba ngoma banga nti naawe oli mu ddongo omwana otunda ennyumba mbu agenda kuba engoma naye basomesa mu Harvard kati Florida State University so kati that is okulemerako era we batuuka ku lyengedde ne muzeeyi naye n'alinnya endeege ate no muzeeyi yali antwala nawe yali akutwala mugamba muzeeyi Serunkuma sokondekemu abono nga nakatandika stevia neŋŋamba dream tefe mangu soka otuuke kyali kibuuzo soka otuuke nange ndijja naye mpaka nakatisifuukanga naye kakati ebya prof byatuuka dda byakusookayo gyebiri nnyo genda ekyo n'olwekyo kintu kyakulemerako ekitole muzeeyi Serunkuma abawuliriza bano fans club bayinza obutamanya engeri gye yalemerako nzikiriza amanya ayinza okunsindikira ka message byogedde naye nga kyogedde to inspire mu bulungi others tubalage nti ennono eno oba empagi ey'okulemerako nkulu nnyo mu bulamu bwaffe ate omweyogereze takusuuzanga kayanziko bw'oba olina talanta gy'olina oba omwana alina talanta muvujjirire totya nti ate abanaye kati muzeeyi alina mikwano gye kati abakwano gye batwalira muzeeyi maama awe alina edduuka alinawo kafoomu kati bajja ne batuulawo ne baleeta emboozi bamuleeta emboozi gamba omwana wange kati yafunye omulimu bamuwaddeyo ne ku mmotoka nkuwulira nga mpulira omanya bali mu basita kati ngalaga ono towuwa ali mu kwejingajinga mu middo kyogenda okunoonya omulimu yejingajinga omwana wali mu kwejjira mu middo afuuse wa middo kati muzeeyi naye nga nnyumiza kawulidde ako agamba gwabo baleke olwo baali baagala muzeeyi akugambe nti mwana wange va mu midde egyo n'emiti n'emirandira bye tukulabamu kyekyo oli mu kugira simanya ngenda kamula oyiro waaki wabinyeebwa ebyo bikutwalawa mwana wange vaawo ate ekizibu kiri nti bwe nga bali mu saako yemu oba bakibinja kyekimu oba nigini ennyana oba balina ekibagatta women's club oba men's gundi guildi babaamu n'ebibooziboozi ebyo beepima buli omu bamuteeka bano abalabika okubanga balinga abatali ku mulamwa ne babakubamu ebituli kati omwana we akola ki munaye kati owange ayafunye omulimu bamuwadde n'emmotoka owange nno ali mu ssente zimera ku ki komiti nti oyo si ew'emiddo oyo naye ekyansanyusa bampita ku mukolo gumu ne bamujja ku ntebe ne bagamba basi tumumujjako nga bamugamba aveewo ntuule ate eyagambanga mutabani we yali aguza akamotoka atuula eri mabega tebaona butebe kaanoonya kati muzeeyi neyagira nti ndi mukulu wa kika gamba asooka ovueyo mukenkufu akoze ki azze nemugamba nedda oyo mukadde wange mumuleke akole ki atuule entebe endala nejja naye nga it is a lesson never judge a book by its cover. Omuntu bw'aba alina kyaliko muwe budde
muwebudde naawe alina kyoliko kiwebudde toddaawo nti gundi ayogedde nnyo ate gundi agambye kino ate nze kambiveeko give anything time kiwa obudde yefuga obulamu obudde kubanga bw'oteeka ensigo mu ttaka n'ogamba enkya njagala muyembe tekisoboka ne bw'okiwa obudde n'emiyembe omutwalo ojja gulya n'ofukirira n'oteekako ekigimusa n'olabirira bulungi nnyo n'osalira n'oteekako fly trap kwata ebiwuka eventually emiyembe ojja girya emyaka 10 nkuwulira naye bw'ogamba nti enkya oguliirewo kati kikyo kye tutategeera ngaffe abaddugavu mu konsepti yaffe ey'obulamu twagala ebintu ebyangu oli bw'omugamba nti jangu okole sabbuuni n'akugamba omuti bagutunda ssente mmeka kyekyo n'agamba zirivaayo ddi kati ekyo kituleetera obuzibu ono tuterebuka tebatulaga kkubo oli bw'agamba nti nekkubo fu mpa etuufu kyala kati yitawano naye agamba bugambi fu kiveemu tebikola nogetinga stack nogamba kati option eriwa gyokola nga teriiwo gyompa kubanga buntu bwotampa option kitegeeza oba ofuuse obstacle oba ofuuse dream buster so n'olwekyo abazadde abaana mubawagire opportunity zizze ate omwami Kisenyo olwaleero njagala twogere ku kintu ekituleese okubeera mentally retarded wangi ebiwuka bye bisumbwa abafirika ebiriwa worms worms zituyingira mu lubuto ne mu bwongo zituukayo ne mu bakiyita stacosis ne tubanga tetulizoninga tetulaba ne tuba abakambwe ennyo kubanga abantu abo aba dream buster abasinga baba n'ebiwuka mu bwongo sole tuse naye nga kyekituufu ebiwuka ebyo abantu bangi nnyo ate balina okumanya nti bitulemesezza okugenda mu maaso ebiwuka nga byo kubanga noonya problemu evaawa nti omuntu n'atuuka nga n'ekintu ekiri logica ekitone ennyo tasobola kukiruzoningaawutu kugattagatta bw'omugamba kano ne kali ne kano tagatta mangu ogamba kikizibu ki naye nagenza okiraba ng'ebiwuka bitumazzeko emirembe ate no one is speaking about it tewali akyogerako anti buli omu onamugamba enfaana ajja kunyiigira ogamba tutera nnyo okulowooza nti oli bw'omugamba bikwata nga ku biwuka ebyo nti alina ajja kunyiigira ebiwuka by'amaanyi era ebiwuka bitulemesezza okuba n'obulamu obweyagaza ebiwuka bituleetedde embeera ey'okubeeraawo nga tuli banakuwavu tuli bakambwe ennyo tetuyiiya twerabira ebiwuka bivaawa ebiwuka biri mu sayiko zaffe ez'obulamu bwe tunuulira abantu baffe balina indiscipline katulaba abatembeeyi babagambye muve ku nguudo kati abamu ate bakomyewo kati bizoningi nebanga egaanye kubanga ate bwe bamukwata ate ng'agamba gwanga munkutte bantu mmwe naye rebellion eyo eva mu biwuka ebiwuka ebyo tubisanga mu butale olaba obutale babuzimbye naye abantu era bakyalenga emmere wansi nga katale kazimbe kalina emmere eyaawo gye tutundira wansi ku ttaka enkuba yatonye n'ekulukusa kazambi n'atuuka waawo n'akala oba ogenze eyo mu national park omanyi byo gundi kati nga ebisodde ebyo bifuna enfaana bibijja sogasoga n'amatungulu nebyediwaminga kati gwe bwogendayo nagamba otusuzo ng'ojjayo amagi otuukira mu katale ng'obalekerawo amagi 10 ebiwuka ebyo nga biyingira oba mu nva endiirwa kujukira tetuzifumba enanasi biyingira miyembe jukira omuyembe oguliirawo nga bigenda mu lubuto nga amagi gali asidi agajjako akakuta gaaluzibwa n'ebbugumu nga byebeerawo nga bifuna obutuuze nga bigamba eno ng'ate wayitirivu buli mmere gy'oleeta birya ku eyo kapa olidde ennyama nkuwulira amagi g'ebiwuka gali mu malusu okwasi okanyugidde kapa yooki
ebigumba oba amagumba anyama nga naye efuna ebiwuka kati kapa oluvaawo ng'ateekomba mu bintu eva mu lubuto n'okupamamu ng'epamamu nga ebiwuka era wagiwadde ebiwuka 2 ng'ekuddiza 400 nga ekubisaamu so ebiwuka bitwetoolodde mwami Kisenyi ekisumbuwa bannayuganda biwuka worms enfaanana zino bajjajjaffe baazimanya kati olumonde atayidde n'omubisi batu baagala nnyo okulya lumonde omubisi manye ebiwuka byagala nnyo vitamini kyovulaba ate lumonde abaamu vitamini naddala kati ng'okola ki ng'olya ng'ofuna kati ebiwuka bino bituuka munda sookera ddala bireeta constipation okwesibwa kw'olubuto abantu kati balina constipation kitegeeza mulina amanye bikola road block byatuggatugga bwe biti zibikira ekyenda n'ofuna obuzibu nga tofuluma bulungi kati n'otandika okwekama kati bwekwekama owulira ebintu bifuluma kumbe kiwuka kiringizaayo eri mu kinnya gy'okisuula nekigamba kigenda ani ayingira kabuli nga kigenda nga kiddayo kyerwanako ate bwe kikubayo ttaani kikubbawaawo nebbwa kiyitaawo nga kiyingiramu ng'awo ofunawo kasowa nkuwulira kati kasowa nga kagenda kagejja ati obubi bwokya nga kafuuka ebbwa ate nga tekazimba nga ye payiro biwuka byaleesa wabadde obisindika bigweyo ne bigaana nga bikubayo ttaani ebiwuka bitugenda mu mawugwe bwe bantu abakololakolola mwaka ku mwaka omanye ebiwuka bituuka buli wantu bitutambulamu okuva mu lubuto ne bigenda awalala wonna okuva mu lubuto ne bigenda mu bwongo ne bugenda mu kibumba byetuyita liver flux ne bigenda mu musaayi mu magumba ne mu bone marrow ate obuzibu bw'ebiwuka bitambuza obuwuka buno obutono bwe bayita bacteria virus ne fungus ye transporter obwo obuwuka bwebipakuli ebiwuka biringa baboda buli wamu batuukawo ogenda okulaba ndi Malaba ndi Masaka ndi Buddu nogamba watuuseeyo nti ompayo obuwisaawa 2 kati n'ebiwuka bigenda ne mu bwongo kati bwe bigenda mu mawugwe kwe kukololakolola n'omira eddagala ly'ekifuba lyonna n'olikola ki n'olimalayo kumbe ebiwuka byo bigendayo ne biyitakaawo kati jjukira amawugwe ekintu kyonna ekiyitawo gali sero z'amawugwe ziri highly reactive nga zikukolola okifulume nga kivaawo nga kikubayo ttaani nga kiddayo mu 9 ebiwuka bigenda mu mawugwe biba bikutambulira mu butambulizi bw'ebiti ebiwuka kibikigwanawala ebiwuka bitambulira mu bwongo omukyala n'awuliranga spirit husband omusajja ankozesa buli kiro omanye ekiro oba olidde ekyeggulo ng'emmere nnyingi ne weebaka nayo kati ne birya bwe bitambula ne bigendako biteevuunya buteevuunya bwe biti tukiyita sister cosis wali tepuwamu ozimanyi ziri nnyo mu kamagulu mampi ate abamu bakalya agasitafula ne balya n'amagumba ne kalyoka kakola ki ne kaleeta ebiwuka mu lubuto ate ebiwuka bya bika bingi waliwo round worms tapeworm ringworm hookworm threadworm pinworm byonna ebikanga 7 biryana mu 5 ate bizaalako bitono nnyo bwe bityo bizaala era kati bano abasiibi baffe abali mu budde bwa kalima ekisibo kiganye ne mbasiraamu abali mu mwezi omutukuvu ng'olina ebiwuka ebyo tosobola kusiiba kubanga byo byamanyira ku ssaawa 2 olina kwotaddeyo kati oganye okuleeta ku 8 ne bigamba onaali ku ki ddukira kati abaakaidi mbalaba bagula enseenene n'agula enswa n'agula amagi yasiiba ebiwuka byo tebisobola kusiiba bigamba ffe byoliko ssebo tetubiriimu tetwakoze endagaano naawe tebisobola kufuna mpeera wa Mungu kubanga byo birya nnyo biringa bisoko byo biteekwa okulya era kati essaawa 4 kati zino ayayuya
ayaloza yayuya kumbe biwuka byayuya ngamba bimutuma bako ne kosuula yako mutama naye nga ebiwuka era abano bakwano bange bagananga abasiraamu ne bakatuuki bana bagamba tosobola kusiiba ng'olina ebiwuka kubanga byo tebisiibangako mu butonde bwabyo birina kulya byamanyira kulya buli kusokomera busokomezi ebiwuka era mwamisenyi bigenda mu nnyindo zikusiiwa nobanga bukaseera owulira mulimu ebikusiiwa so nno ebiwuka biryo ne bigenda mu matu n'ogawulira nga nago gakusiiwa n'okwata earbud n'ogirayo tewali wakisi kyakola avaayo ebiwuka banaye bitumazeeko emirimu naye bivudde ku abalimi tebafa ku quality control muwulidde mikwano gyange quality control kintu kikulu nnyo kiyamba okulaba nti omuntu akuuma obuyonjo mu nnimiro n'abantu kubanga emmere gy'anaaleeta okugijjayo nga nnyonjo olaba ebiwuka bifuka mu bantu muntu n'awunga n'aba ng'omutamivu bijja ne bifuka bita amoniya bita acids banaye ebiwuka nga byamutawaana nnyo binywa omusaayi n'obanga bikaseera toba na musaayi balaba muntu kenenuka baga gundi alya naye oba kiki omusaayi taba nagwo bikaseera bamuteekako cupa yaki biringa bikulu ezo ze anti buli gumu gulina omulimu gwagwe simanya hukuwamu kati hukuwamuzi zesinga okunywa omusaayi hukuwamu gira wali ku red blood cells negenda nesikama ina hooks amalobo ku mumwa bwegati enuuna bunuunyi eringa kiku omwana n'omulaba ng'omuwa ebyokulya naye nga tanyirira bikaseera abawandwadde biwuka ate tebatugamba nti ebiwuka byamutawana bwe bityo twandibadde tubisoma mu primary health care omuntu n'aba ne gaasi ne bikubisa empiiyo okuva ku mata mutulugira lukuba butterflies lukanna olwo byekikalakasa tonnaba kulya nkuwulira byekalakasa nabigenda mu kyendo ekitono bidda mu kinene nebivaayo ne byangala okufuluma byo bino byekibi bigenda okuloba ate bwe tukwata lina ate tuddeyo bwe byagala ofuluma nga weetakula otekayo olugalo eri munda kati oli kuwa public speech bannange kyatuukako ku mukulembeze w'eggwanga omwo sijamwogera kiwuka kyafuluma bwe kiti n'akikwata amanyi kyoto kikusiiwa tekirinda tekimanyi bulamu kikwata bwati abannamawulire ne bamulasa ne bamulaba ne bagamba ekiwuka nga bikufuseemu togwerwako mbalabe ziba tezikuggwako ebiwuka bibi nnyo era mu mbeera eyo tugenda bikola tutya twetaaga ekitereke ensogasoga kati ensogasoga otyo buto tokozesa nsigo abantu babwenigamba oyiro w'ensogasoga naye mugenderere ebika bya oyiro w'ensogasoga bibiri waliwo atanywebwa ayinamu ekizeni ng'amafuta naye ate waliwo omulungi gw'oyogeddeko y'omulungi gwe tusiikako kati omuteeka wansi w'olulimi dakiika nga 2 bakiyita batya ekyo okubatika wansi w'olulimi kino takimirirawo kati amazzi we gawera n'omira kati kyetagawo akazuukuka kumakya emanyi kumakya enjala eba ebiruma bibeeraawo nga bigira otuleeterayo ddi nga toweereza bagenda okuwulira ajja si bulijjo tiyaggaasi oleka nti kino kikyaleese amanyi seyasoga ebikuba n'obifuluma n'obiraba nako emirambo bwemwakunywa ensogasoga n'onywa ne kofubomu kofubomu lwaki awonya ebifuba ddala ebyagaana biba biwuka ebigenda mu mawuggwe g'abantu kati bwekigendayo n'akolola gambe ekifuba tekiwuka tuguze eddagala ly'ekifuba myaka 10 naye biba biwuka kati kofubomu bw'omunywa ng'osookayo ensogasoga n'ojjako kofubomu era bw'omala omunywa ogenda n'emmanju tofuna mbiro naye ogenda okulaba obubi bw'ofuluma nga kiro namba
n'ogamba bulijjo nfuluma katono naye leero mulimu ebiwuka ebifudde olubuto lukoze eki lwesumuludde oba nti bikola road block n'ogenda emmanju nowekama teri kikyukako kamala okubuuza kati wano oyo nkole ngenda kubanga nkozesa nsogasoga buli lunaku oba kati osobola kwediwaminga buli wiiki ogamba buli lwa Sunday lwenkikola bada batugambanga myezi 3 conventional medicine naye exposure y'ebiwuka yeeyongedde abantu baffe kati nga bolaba emmere bagiteeka wansi ebisolo tubisembezza mu maka gaffe nnyo oli agikwata kapa mu kamwa abantu abalala kati mutambuza ddembe y'ennyama ya bulijjo ate kati ye bw'abirya n'akwata mu ngalo ng'akuwa obugalo katumale okwetololamu tufune ku bubaka buno tugamba tutya abakulu naffe tuvulaba mu kitereke mulimu ensogasoga ekimu ku mugaso gwa ensogasoga kwe kudiwaminga bw'odiwaminga ogenda kulwanyisa obuwuka naddala obwa fangasi obwa bacteria ne virus waliwo relationship ebaawo wakati wa virus ne bacteria tugiyita bacteriophage nti bacteria ate zitambuza virus zisaasanya ate nga bacteriophage yeweese ku waamu waamu ye transporter ate ne magumba wangi ebiwuka bituuka ne magumba bana muntu amagumba galumba no bagamba arthritis oba mira ku calcium nga bibuka biryomo bitevuunya nga bibuka bye bikusumbwa era abantu baffe abalwadde ba mukenenya kizibu nnyo okubeera mu bulamu obweyagaza nga balina ebiwuka kubanga ebiwuka biri ebiriisa byonna ne bireeta deficiency ate HIV bamuyita acquired immune deficiency syndrome AIDS oyo nti omanyi HIV tatta AIDS yatta obubonero obw'endwadde endala opportunistic infections naye kati mulimu element ya deficiency olina byolaakinga abafirika tunaamanya nti deficiency bwe tujja handling omuntu abeerawo ne virus ze naye nga tesobola kuinfectinga abalala naye tebasobola mu infecting kubanga immunity ekola patrol yerawuna ne immunity bwebanga ebirungo ebigikuuma tebirina ebiwuka byaliddewo dda kwegwewako senyiga HIV akwata mangu hepatitis akukwata mangu so batugamba lya bulungi naye ate byolidde obulungi waliwo abirya kwegamba olira bwereere in fact ofuuse omubiri gwo gufuuka faamu ya biwuka parasites ziri oba ebiwuka birya byebifuna mukati gwe n'olugamba ndidde ku kedo ndidde ku kibala ndidde ku supplement kumbe ebiwuka byonna bibiridde kati ogenda kakkana ng'oli deficiency creates avenue ya endwadde endala teekawo omuwaatwa abalawe bayitire kukubamu ekituli okulaba nga tibya ze infection ze ovunda kubanga toyina support ya immune system yo otherwise omuntu afuna natural immunity at birth n'afuna ne acquired immunity kuyonka ne exposure y'obuuka naye ate bw'okula togerwa nga ofuuse wandwadde bikaseera ogamba alimponya alivawa kumbe ebiwuka bino bye bituleetera bireese obuzibu era ebiwuka bayinga babbi ba bulamu baffe bebabbi bikubbako ebiriisa obulamu bwo nobeera ng'oli deficient nolakinga vitamins nolakinga iron nolakinga eminnyo ebyo birya n'okuba ejjagala ne biba ejjagala nolwekyo nga tuyita mu kitereka asiika obulamu tubiguleko naffe olutalo sematalo era bw'oba onywa ekitereke so nga wakazuukuka teekayo wansi w'olulimi castor oil abamu tebaagala testi ya castor oil anti erina nati kiringa olaba ekinyeebwa teekamu sukaali w'amatugonda oba 2 drops testi eyo egenda omuteeke wansi w'olulimi dakiika nga 2 omubatike then omire
bw'omala onyoyo obusandikira bubiri oba tablespoon 2 eza coffee bomb ebiwuka bijagamba oli mutujju kino kikyaleese ne bwe mba sirina kifuba coffee bomb mwetaaga kubanga coffee bomb alimu emirandira gya kalitunsi emirandira gya peppermint ne biryoka bigenda ne bitabula mu lubuto ne bagamba kikino kye baleese kati era olumala ng'oli emmere yo ng'omaze obbibatula sisooka kulya mmere nendyoka mbikozesa byekweka mu mmere ogenda kubikuba nga byekwese mu mmere kwegamba wano ndeete nga biri awo birinze ku makya bimanyi mwami Sonko saawa 3 aba alina kasuddeyo kuwulira kati mwami Sonko aba alina ebya Amerika n'ebya Uganda kubanga atumya nnyo emmere ya Uganda kati waliwo bimawanga magatte UN ebibyo biba United Nations ebiwuka mulimu ebya Uganda n'atumyako e Kenya ogenda okakanya mawanga magatte kati olaba coffee bomb amwagala nnyo agambye abaana be bamubuuza why coffee bomb abagamba listen deworming ate bayagala nnyo coffee bomb naye amukolera abaana ne baba balamu kyobola abaana abalina ebiwuka tebasobola kuwona oli mutuufu n'omuntu yenna ebalwala omwana buli kaseera wiiki eno alwadde kino wiiki eri omwana bannaye n'obeera awo kumbe ebiwuka bitawaanya bw'aba muwala ng'ali mu periods bigattako n'obulumi cramps anti kati byo birowooza ani atufulumya olw'empaka manyi tebyagala kufuluma kyenda na mubiri kwegamba ekitegeeza biraalira ate birina obusumaali bupini nakyovola ababiyita pini worms bikufumita gwe otufulumya nebikola amalobo nebisimba mu lubuto bwe nebikukosa era mu mbeera eyo bw'oba obiremeddeko ng'obikuba kuba ng'oyita mu kati nga cramping abala abali mu cramping batera okuteekako ekiwero ekibuguma gundi ne increasing contractions kati byo bisensinga onayagala tufulumya kati nekitabula gundi cramping nebanga eri intense obulumi ne buba bungi era mwami Kisenyi ebiwuka bino be bantu bagenda emanju n'obubi bubaako nga bwolaba mucus lusavusavu seerera abamu balaba ebampitambi biba byamufuseefuseemu bifukafuka mucus like excreta abamu bibatakula ekyenda obubi ne bugiramu n'omusaayi omusaayi kati ate gwe nojjanjaba alusaazi kumbe tulina lusaazi olina bibuka wetaaga okudiwaminga bigenda ne bitakula ekyenda nkuwulira cells ziri ne zivaako ne zijjanga musaayi gwe bw'olaba banaye enfulumya omusaayi era abamu baba yeerongoosa n'alabamu omusaayi n'agamba banaye ate alusa nazifunye ddi ku kabonero ka biwuka n'agenda n'agula eddagala lya alusa agenda okulaba ng'embeera tekyuka ebiwuka bino ekiro we buziba pinworms zo zikyakalira awo ku anasi awo ofulumira ezatoloola kati obeera weetakula pinworms kati ezo zonna kiraga sayini zaki era obudde we buziba n'okulanga netakulatakula nnyo bireetera omubiri okusiiwa nga n'amazzi g'onaaba gakola ki be bano buli lwe nnaaba amazzi oli yagamba nze sikyayagala kunaaba buli lwe nnaaba amazzi gansiiwa kumbe biwuka ebiwuka kubanga kasita byulya temperature change byekengera nga bigamba onayagala kukola ki kati movement yabyo ye itchiness biba bidduka manyi bigenda mu bwongo nagamba bigenda mu bwongo otandika okwerabira otandika okuloota nightmares akati abasajja ayinza okuloota omusota nga gumuluma n'aleekaana anakonda wiiyo kumbe kiwuka kitambula kivudde eno wansi mu kyenda kigenzeeko mu bwongo ate bwe weekanga nga kiddayo mu lubuto nga kyekka kisobola okuddayo ne kiva mu bwongo ne kiddayo kitambula ebyo ebiwuka nga byamutawaana ebiwuka bibi nnyo simanyi lwaki oba abantu baffe ministry tebayambako mu sensitization n'okujja emmere wansi omuntu agenda n'abeera n'emmere wansi buli kiwuka ne kiyingira tepu waamu wuku waamu pini waamu thread waamu zonna ozitwalira mu nnyaanya
mu cucumber mu butungulu biki byonna ebyo biriwo. Food handling eri so poor. Kyova olaba abana abasajja batuleka kuba bamanyi mujja kugulanga eddagala kuba bwe bigenda mu kibumba ng'otandika ogamba ekibumba kizimba kina sisti mukabi ebizimba. Abatamanyi biwuka mami Senyi simanyi oba ebimmonde byakulumako. Ebimmonde nedda tekyannumako. Twalina wano mu Gyekyenda empuuta yali nnyingi mu Nalubaale Lake Victoria. Yes sebo. Ne tulya empuuta wano ensi yakakyuka nga bw'olya empuuta ekyalo kyonna kitegeera n'okutegeera ekyo kyo nkijjukira kuba nzijjukira baatugamba nga mugenda kulya mpuuta abaana mugjeemu essaati. Empuuta kati ebintu ebyo olwabyetoolwa bimala n'ebidde empuuta yalinga y'abaavu abagagga abalya nkoko kati olwaleero bw'oba olya mpuuta oba mugagga. Empuuta esinga n'ebbeeyi enkoko. Gamba nti enkoko kati batuuse n'okugipimira mu kiro. Kiro y'enkoko eri ku gumu nnya. Kati Glory of Christ Church weeri awo Kawala wewalenga omuti gwange mwe natuulanga basikirangawo empuuta wansinga omukyala nze mubeera waggulu nga nyina omusajja muvuka bamutanga Kadidi. Kadidi bino ebintu bya kifeesi bamutta bambi era kyovula asaagala nnyo gangs bambi batega muganda ba Ivan abamutta bambi. Kadidi yasooka okufa kati Ivan n'awoolera eggwanga naye ne bamutta naye kati abo be basinganga okungulira empuuta. Bambi kati empuuta eyo nayina maama yalina edduuka nga naaba sabbuuni n'entukula. Mbadde ngenda kugamba wagiwonanga otya n'etakuwunyako. Kati aba mikwano gyange nga bo tebanaaba mu ngalo boolumala bwe bati n'ebikoola afunayo awo ebikoola n'akunyakunya. Abaana bali benalaga mu movie nga bali bampuuta ate nga nze mbawa ku magumba. Amanyi nze nali mugezi waabwe sente zaabwe bankuba emiggo naye nga nze nziryamu mpuuta nengulamu n'eggaali. Eggaali ya waya waliwo omugezi yali enankulabya yagenda nakomanye emmotoka zino nga za mipiira gino ejjabbata mwebasala n'akati n'ateekako akati kuli nakola omupiira nemenyeka n'ogivuga booti ng'egendera ddala. Naye yange bagyokya bookya nga ntula namussebo n'envuga eyo bagyokya nga ate eyo yali yawaggulu nagikolera nankulabye bo bakomanga kawaala zino ntambula paka kasubi nengene nankulabya ne bagyokya. Naye kati empuuta yaleeta buzibu ki emmese zajja n'ebimmonde. Emmese bwe zaawulira empuuta ewunya ne zijja ziryeko anti gwe owunya empuuta kati nga bwe zisanga wennyenya anti weebase ne zikokota ebigere zifuyirirawo mpolampola emmese zeki oba zalagawo ezo ekuluma bwefuyirirawo ogenda okugolokoka nga yakokekese naye ng'ate gwe tewalabye bwe yabadde ekukeketa. Era bwe bakuyitanga mu linnya wa goosi ng'omanya nti emmese yakulumya ebigere ate otambula wantu ebigere bikuluma otiputoyinga tosobola kulinnyawo. Kati abaana bansiiganga ebimmonde nze nanaabanga sabbuuni naye bwe wagendangayo nga weebaka ate nga bafuka ne ku buli. Kati muzeeyi yali mugezi nansiiganga sukaali kati sukaali ebimmonde ne bikola ki ne bivaayo nze nempona. Muzeeyi nemukakasa era bwe yamalanga nakwata tiktok byalinga bizigo n'ateekamu kattanyenje n'asiiga saddamu kulwala ate kattanyenje alingamu kanfa n'emmentho aba neibanga bayine ebiwuka naye naye ku kyuma kiwagala kyuma nga njijayo sukaali wa muzeeyi nembasiiga nkuwulira naye nga sibasiiga bizigo nabasiiganga buza. Nembaga muyige n'okunaaba ebiwuka ebyo abazadde baabirabako nga kisiiwa ekintu kizimba kati naffe era ebiwuka bwe bityo bibeera ne munda mukyenge obyogeddeko nempulira n'ennyindo nga zinsiiwa sisi ezo zowuya ekiwuka kigendamu ne kikola amasira. So okutereeza obulamu tulwanyise ebiwuka ekitereke mukyekwate mukozese ensogasoga ne kofubombo alimu ate mwemumala munywe peppermint kubanga peppermint oyo yanyamba lwakuba nti oluli twakozesanga katanyenje yabeeranga mu metho kati nakyo metho alimu peppermint tyoyo then
ebiwuka byayagalanga nnyo sukaali kati geza bwewabanga nga tonywa sukaali nga tebizaala tebifuna mmere ekyo ekitereke kijja tuyamba nnyo ku biwuka abalina United Nations nti ya America byonna ogatta lumu byonna bya Uganda byonna obusesebbula era ebiwuka bino bituleetera okukala emimiro n'okukala emimwa tunakala emimiro yanywedde amazzi naye gamba ebiwuka binywa ku mazzi ago nakubanga takyalina amazzi kyebayita dehydration tubera wano kanula kigenda kuggwawo kubanga ebiwuka tulina bingi ate n'abantu abamu babadde batandise okwenyumiriza mu kanyula oli bwe bamukigano munnange nno bantaddeko ku kanyula nga kiringa ekirungi ennyo ekirya waliwo n'abalina akabasito ne beewaana nti eyo liva zambezi biwuka biba biwuka era body warming omanyi because nga soreni tummy lower tummy nkulaba katami kazimbira fana tuwana mchalo wange kumbe biwuka bye bisulayo nkuwulira tulina abantu abalina obuzibu era n'okunyiganyiga omuntu anyiganyiga biwuka bye biba bimusumbuwa bano abavaako waya dakiika kantu katono nnyo nga kamunyiziza katono nnyo bigenda mu bwongo bifuka eyo mbitiiridde ddala bwe biba bituuka ne mu bwongo bannaye omanyi obwongo babuliikiriza nnyo ye master organ buli kirungi buli mmere esookera eyo egenda eyo waliwo kitegeeza bino biteegera eyo zijungula veini zonna zitwalayo kati obwongo bwaffe bulinga kijjeri kijjeri kibutobutto nkuwulira kijjudde ebiriisa kijjudde ebirungi ebiwuka bigamba ono alya yekka nga birumba kati ebirumbayo nga onyiganyiga ovaako wajya omutwe ogukuluma kati nga bano abakuba amasesani nesesani katulaba abazungu balina calmness etali mu bantu baffe sikumala galwana ebyo katulaba kati nga bano aba security service wali owuliddeko SFC ng'efulumiza essasi niye bwe balina most modern machinery weapons zonna ebyumbiri awo wandibadde ogamba abo bazze naye tobawulira babeera ku routine ya deworming mental health abenga obwongo buli kiriya omanyi military yesinga classified information bw'oba oyagala okuyiga ku about ebikuusike secrecy befriending aba military not in a bad way naye balina a lot of intelligence kubanga newaba musawo nga military katolaba nono ono yakola incubator yafa bambi yali mu military yali mu military yali ya US military bali equipped baba bayifo eza survival ez'okwerwanako byonna so ekiteeke mukyekwate ng'oli awo omutima gukuluma kiwuka kiba kiyiseeyo nkuwulira omutima gunnuma nga okusinduukirira emmeeme biwuka byereere wamuzi abaana omwana takula nkuwulira mwaka ku mwaka teyongerako biwuka bimulyako emmere aba teebaka ebiwuka tebisobola kukkiriza kwebaka ffe tukiyita nsomya nomira mpeke n'ogamba bannange nze bwe simira ku mpeke yeebasa otulo tetujja ati bwe bigendako eyo mu payiniro girani ogugumuka tosobola kuweza melatonine buli kaseera oba ogugumuka oba restless omuntu neyeebaka okugulu okumu kuli mu kkono okumu kuli mu ddyo nkuwulira tatereera yekyusa n'ava ne ku buliri n'agwa buli we byetooloola nga naye yeetooloola ebiwuka bikambwe ebiwuka tujja kwongera obirwanyiza era tubiguddeko olutalo ebitukuumidde mu butamanya kubanga bitta ne memory bwe bigenda nebiri ebiriisa kati nga kitone ne bikugjako oxygen ofuna mental fatigue buli kaseera oba okoowa mangu oba ne body weakness bwe bigenda mu maaso n'ofuna ekifu n'oba nga weetakula bw'ogenda mu ddwaliro obulwadde tebakola ki tebabulaba omanye ebiwuka tebitera kuba mu musaayi bibeera mu tishu nakyenda gye byekweka bakebera musaayi tebabisangamu nabyo bigezi kubanga ffe bano tukola blood test katukuggyeko omuki omusaayi tulabe nga temuli kintu era abantu bwe bakebedde ebiwuka ne babona babajjako situulu kati situulu byo tewetaaga na microscope obirabako ebimu bibanga nsiriŋŋanyi kasita ebirabako olabamu lusavusavu mu manjungu
biba biwuka biba byakufuse nolwekyo mwekwata ekitereke kijja kutuyamba okwerwanako okulaba nti ebiwuka tubirwanyisa ate ekitereke mulimu ekirabo kya kuponi twagala tubaweyo ebyuma 10 mulwanyise n'olumbe lw'obwavu kivula twakiyita asiika obuki obulamu leero tugenda kukwata ku bantu gye badde batabalaga tukwateyo ko tutereezeyo balabe obulamu bwe bunaawo nkuwulira ssebo otherwise bw'otakikola obulamu bugenderera so omuntu kitereke ajje akikime omuteeramu kuponi eyo egenda muwanguza ekyuma ekikola sabbuuni ku lunaku lwa Idi tujja kuba ku Kitante primary school yo tovaayo nga tolina kuponi era nja kumaliza ngamba abazadde nti abaana amannyo ge bameketa biba biwuka ebiwuka bye bireeta teeth grinding anti kigenda ne kimuyita mu bibu nayagala akiruma akitte awulira kumbe omanyi wekiyise wakusiiwa omanyi kiwuka buli wekiyita awantu wakusiiwa kati amanyi omuno kigenda kiyita mu bibu anti alidde emmere alidde ebya sukaali bisigadde omwo shuga ziyingira mu gaamu kati ebiwuka bwe bijja bijje ku sukaali oyo kati ng'omwana awuya wamusiiwa ng'agameketa akitte akigaayegaaye kumbe kiri munda nga kyetuyita teeth grind bizibu byonna ebitusumbwa biwuka byereere naye enewe ekyokuddibwamu kitereka asiika obulamu mukyekwate tojja sigaza biwuka tuli ku 0702 06 52 kanjiddemu eri 0702 06 MTN eri 0779 51 mwebale nnyo okutuwuliriza ebiwuka abamu bye muyita enfaana wakadde batera nnyo gamba enfaana zinsaanuse ate bambi abamu bafa ne lubyamira naye nga biwuka kadde afudde lubyamye kuba ebiwuka byagenze mu mawuggwe n'aziira kibi kigwana bwala asika obulamu tassa mukono twekwata ekitirika asika obulamu mitwalo 6 kitundu zokka tetujja kwejusa mwebale nnyo okutuwuliriza ekyuma kiwagala kyuma nze mbawagadde ndowooza bannaye mukiwulidde golokokeramu awo tugamba tutya